Steri Faina nkwaniriza Nyakawungezi Olunaku Olwaleero program obulamu mu bulemu gye nkuleetedde. Olwaleero program gye tulina ya njawulo nga tukuleetedde omuntu ow'enjawulo. Tukuleetedde omwana Kato Joshua ng'awangaalira mwera ne maama we Naalongo. Buzibu ki bwe basanga Naalongo afubye atya okubezaawo omwana ono, amulabiridde atya awatali ayamba, taliiko taata naye Naalongo asobodde okubaawo. Mu bulamu bw'ensi mwe tuwangaalira tusanga okusoomooza kungi era abamu ne batuuka n'okwevuma Katonda, kyokka ku ludda lwa bannaffe abaliko obulemu ate gujja bagira naddala eri bamaama abazaala abaana bano ate ne beesanga nga tebafunye buwagizi kuva eri bataata. Naalongo Nsudde France mutuuze w'e Kakiri Mwera nga ye maama wa Kato Joshua ow'emyaka 13 era ng'aliko obulemu. Ono tumutuukiridde okumanya embeera mwawangaalira n'omwana we era kaalutuviire ku ntono. Nabeera olubuto nga ndi bw'omu sirina bujjanjabi, nayawukana n'omusajja nembeera olubuto nentuuka okuzaala nengenda e Mulago ne bannongoosa. Kati bwe bannongoosa nali simanyi nti mulimu abaana babiri, baasanga abaana babiri. Bwe baamala okunnongoosa ne batwala Katanda. Bwe nabeerayo nagenda okeera ku makya Katonga ye azimbye, ng'azimbye yenna nga bw'omwebasa bw'ati ennyama yonna yonna egenda munda. Kati yali anzijanjaba muwala wange n'agamba omusawo omwana ng'azimbye. Musawo n'abagamba mutwale ewandegeya bamukebere ensigo oba ekibumba nti oba n'ebirala oba alina ekikyamu. Muwala wange n'amutwala ewandegeya n'akomyawuliza oti singa talina buzibu bwonna. Awo ne batusiibula. Bwe bansiibula ne maama wange n'antwala nanzijanjabako omwezi gwali gumu n'ekitundu n'enkomawo, ate nga nalina abaana abalala nga mbalese ku mirirwano nga ngenze mu ddwaliro. Kati n'enkomawo olw'abaana ng'era sinaba kutereera n'olukindo nga terunnawona. Nentandika okubeera n'abaana bange nembeera bwe ntyo, ekyokulya abatuuze nga bampa nga bangabirira bwe batyo. Kati okutuusa Kato we batandika okutuula. Kati we batandika okutuula Waswa ye n'atuula, Kato nga tatuula. Kati ne bangamba atakolera tebakolera wamu mirimu. Kati Waswa n'atandika okwavula nga Kato agaanye otuula. Tubeera awo tutyo, Kato nga tatuula ayagala kwebaka bwebasi. Tuusa Mukama yamukwatako n'atuula, nga tumutuuza mu baafu n'atuula n'atereera. Kati awo ne tubeerawo nga tulina abaana atupangisa mu mbeera embi gye twalimu. Nga ndi kuno kumwera nga mpangisa wali ku kkubo. Kati nga nina omukyala mukwano gwange ali awo wadduuka nga yampa ssente zensasuza ennyumba. Ne tubaawo. Kati emyezi gyalinga 8 Katonga era tatuula ate nga n'okulaba talaba. Kati awo nga bw'omukola bw'oti sayini nga ye talaba. Ne baŋŋamba omwana wo talaba muzibe. Ne ŋŋamba ŋŋenda kukola ntya nga ate talaba ate tatuula. Kati awo ne wabaawo era omwami bamuyita Male n'ampola ssente ne mutwala e Mmengo. Bwe namutwala e Mmengo ne bamukebera. Bwe baamukebera baamutonyezaako eddagala omulundi gumu. Ne baŋŋamba ojja kudda naye olwa ssente saddayo. Naye ŋŋenda okulaba nga bw'otambuza bw'oti emmunye ng'atambula. Ne ŋŋamba asijja kudda era ne ssente nga sirina. Ate nga ne bali abaana basoma, batadde bonna basoma olw'embeera. Kale kubateekayo buteesi kubeera butabeera akakusumbuwa. Ne tubeerawo. Kati awo we twava Kato n'atandika okwesika. Kato we yeesika ne mutwala nga ku ddwaliro ne bamujjanjaba. Tebaamala omujjanjaba Kato n'abeerawo awo kati netandika okukola nga ngenda e Kasubi nga nsulayo abaana nga basula bokka mu nnyumba ng'era mpangisa naye nga bamulirwana bannyambako ne bamulabirira. Oluvannyuma lwa Ssaalongo okukitegeera nti omu ku balongo yazaalibwa n'obulemu yamalamu omusubi era Naalongo agamba nti embeera tebadde nnyangu nnyo gy'ali nga n'okusobola okubeerawo n'abaana b'omukaaga yasalawo okutandika okukola n'okusookera ddala okufuna ekifo we yali ayinza okubeera nga tabanjibwa kyokka mu kutunyumiza bino atuuse n'okuyungula ezziga.
kati awe namala okutandika okukola ntandika okusuulanga obusente nengula akafo kano kati olwo kato nga bamuli baana bamukutteko nnyo kuba yali yeebaka bwebasi onatandika ng'okutuula natandika ng'okwavula kato yali teyeeriisa nga baliisa muliise era yamala kuluma muganda we engalo olwala ne luvaamu ne tumugamba mumuleke kuba enjala emulume kati nga tuteekaawo emmere twateekangawo ng'ateekamu bw'ati omumwa kati ndooza bwe kyamukwatako nnyo n'enjala nga tumala mulumya njala kati n'atandika okukwasa omukono era aliisa gwa kkono tugamba era kale Mukama yeebale kati nembeerawo abaana ne batandika okusoma kati olwagira nenfunayo ekitongole era mu bulumi obungi nenfunayo ekitongole nekintwalako ku baana nekibasomesa nensigala ne kato nembeera naye nenfunayo era omusawo eyamujjanjabanga musawo ali awo bamuyita musawo Ddaani Kakiri nga bwalwala nga mutwala n'amujjanjaba netubeerawo bwe tutyo tuusa lwe nafuna wano nfuna omuzira kisa mukadde ali awo yawummula kati nanguza akantu kano mu sente ntono neneebaza kati nenteekamu akayumba twasookera mu nnyumba ya ssubi awo kati bwe twava mu yesubi nensamba bulooka nenteekawo luumu 2 eza bulooka naye ennyumba eyo ebadde etonnya ng'erabika bubi nga bwe mwagiraba kakati ate ne kale nenyiikira okusaba Mukama nembeera mu kyaki nensaba nga nsaba Mukama nze ndaba ebyange era tebivaayo Mukama neŋŋamba yenze ndiwonako nange nembeerako obulungi kata ntawaanya kata ayonoona ebintu n'ebintu oyinza osanga ng'obikwese osanga byonna biyiye sukaali amuyiye sabbuuni byonna bigase wamu omuceere byonna n'omutunulya bwoti nga tolina kyakkola olwo nga ndi wafunda nze ntoba nabo bonna ne bwe bakomawo tunoonya ekyokulya abaana ne bakubuza kuba kati baana bakulu ebyetaago bingi ne bakubuza maama tugenda kulya ki era ffe twakola time table kyayi tumunywa ssaawa 4 emmere ntugirya ssaawa 10 bwe tutyo naye ng'era talina buyambi bwatuwa naye nga gyali alina mukyala we ne maama gyali nnyazaala ne balamu bange abalala twagadde okumanya emirimu Nnaalongo gy'akola okubeezaawo ab'enju ye era n'atunnyonnyola bw'ati emirimu gyenkola mpakasa nkeera 11 nengenda ntutambula kumpi oba waliwo nga mayiro namba nengenda nenfuna olulimbi lwa nusu kakaaga kati kakaaga ako tulima ssaawa 6 kati bwe tulima essaawa 6 ne bakuwa nusu akakaaga oluusi sizoni bwebeera embi ne bakuwa 15,000 ne1000 ennyanzikolera ssaawa 6 kyekitubeeza bwe tutyo kati bwe mba sikoze ngenda mu katale ak'omubuulo nenfumba emmere nenjitwala naye obuzibu bwe nnina kateera muleka muno kati nyinza okugenda ssaawa nga 6 nga muwaddeko ku kyokulya neŋŋenda nkomawo ssaawa nga 3 n'olwentambula nkomawo ssaawa nga 3 olwentambula Katonga ali muno yekka kale nga sirina kyakkola yensonga eyo eyatandise naffe nkwebaza okuba ng'okyali naffe naye akadde kano kennyini tugenda kubatuwumulamu katono ate nkomewo nkwongere mu maaso ne program obulamu mu bulemu tovaawo kukulisaayo nnyo mukuumulamu okwo program obulamu mu bulemu gye tukyagenda nayo mu maaso era nga tugenda mu maaso n'okumanya obulamu Nnaalongo bw'ayitamu ne mutabani we Kato Joshua aliko obulemu nkwaniriza nnyo mu kitundu ekyokubiri
kyokka nga maama yenna akaseko ku matama akafuna omwana we mulamu bulungi. Ne Nnaalongo France yagezaako okutambuza omwana we malwaliro ag'enjawulo alabe oba afuna okuyambibwa wabula tekyasoboka, nga n'awamu ebbula ly'ensimbi lye lyamugyamu olw'eddagala ery'ebbeeyi lye baamugamba okugula ate nga talina busobozi wadde ayamba. Exercise kubeera yali tali bw'atyo naye exercise era zaamuyambako. Kaakati ne batandika okumuyambako era ebiseera nali sina transport era ekitongole ekya soosi kyekyampanga transport nentwalanga kato. Kati ekitongole ekyo nakitandika nga kiri mu makkati nakigenda kumala. Kaakati era ekitongole kasa kyamalako ne banta nembeerawo. Kati ne baŋŋamba nga omugulira eddagala waliwo sirapu gye baalinga baŋŋambye okugula naye nga ya $500 naye nga n'M500 sigirina. Kati nenkomaawo naye nga namutambuzaako mu malwaliro. Kati era lwali lumu kato n'agwa mu pipa y'amazzi. Namuleka mu nnyumba n'ayita mu ddirisa n'agwa mu pipa y'amazzi ebweru. Kati bw'agigwamu naye nga omwana ono oba bwe sibaawo ayimirira. Kati mu korona ono waabeereddewo ne neesitula ne ŋŋenda mu ddwaliro ne nnoonya ssente. Naye nga kangende ndaba omusawo oba asobola omutereeza amagulu gano. Kato bwe mbaawo ng'okola ayonoona buli kimu kyolese mu nnyumba n'ekyotasuubira n'awalampa entebe n'akijjayo. Ne ŋŋenda mu ddwaliro ne ŋŋamba omusawo omwana bw'ati naye nga amuleete tulabe. Bwe namutwala musawo ne bamukola batya kumuleega magulu ne bagagolola. Yamukubanga kalifomu n'agagolola naye era kale amagulu gaagaana kubanga kati naafuna enkovu naye nga ngezezzaako ate nga ndi bwomu. Kyekizibu kale kyenfuna kubeera bwomu tolina kwasaganyizaako gw'onoonya ssente gw'onoonyeza eddwaliro bwe ntyo. Nga bwe bagamba nti Katonda teyeerabira bantu be, waliwo abazira kisa abalaba embeera mwawangaalira naddala ku ntambula ya Kato n'ebyensula era ne basalawo okumuwa akagaali. Omwana ono mwatambulira kati saako okumuzimbira ennyumba okulaba ng'ava awafunda, nga wetwogerera ennyumba eno yaggwa n'okuyingira ne bagiyingira. Obw'enjawulo bwe batyo waliwo omwami namusanga Kavule ye yajja n'aŋŋamba nandaga Kato bwe yali afaanana. Nentambula nenja nemutuukako nendaba nga balina obwetaavu. Ekyesooka kyali kagaali ako kakabalema ke twasooka omuwa. Bwe twatuukako ne mu nju tusanga balina obwetaavu ne tubawa n'amabulanketi ag'okwebika. Bwe twasinzira okwongera okusaba obuyambi okuva mu kitongole kyekimu okubasaba nabo okuba nga bafuna enju ennungi ne basobola okuba nga bawangaalira. Y'ensonga yewete bwe twasisinkana Nnaalongo. Ekyamazima yeetaaga obuyambi obw'enjawulo. Ensonga lwaki ffe ng'ekkanisa twavaayo ne tugamba katubeeko ne kye tukola naye nga naffe ng'ekkanisa nga tetulina kye tusobola kukola. Naye okusinga byonna njagala nnyo okusooka okwebaza BBS Telefina TV y'Obwakabaka bwa Buganda olw'okuvaayo eyo ne mujja ne mutunoonyaako eno wansi ddala okutunoonyaako okulaba abantu embeera gye tuyitamu efaanana bwetyo. Bw'otunuulira Kato mu kyenyi waazimba era maama we agamba nti ono bw'amulekawo yekka awatali amulabirira akuba omutwe wansi nga kino kye kivuddeko ekizibu ekyo. Kyokka wadde ng'ono afunyeeko ku kuyambibwa wabula akyalina obwetaavu ng'agamba nti singa abafunye abazira kisa ne bamudduukirira n'obuyambi obusobola okumusobozesa okukolera awaka nga bw'alabirira omwana we kisobola okumuyambako anti n'ebyetaago ebirala nabyo bimwekubya mpi ate ng'abaana baalina bakuze. Naye ng'obuzibu bwa Kato bw'alina bwe mulekawo akuba omutwe wano wansi ne wazimba. Kati Kato watuusa ayagala kubeera ng'okubya Kato tokuba mutwe Kato jangu kale bwandabawo ate aba n'enjawulo kusinga lwabeerawo yekka. Nensaba
Oberiyo alina ka bizinesi, alinayo ka pampa. Leero pampa ne sabbuuni. Sabbuuni binkolera ddala bikuba pupu gwafulumya wa muntu mukulu. Nosanga nga mumadde oba toliiwo n'amumaala yenna n'ekyokulya. Kuba emmere tugulangule, abaana bagenda ne bakomawo. Kale n'olaba embeera bawala kati bakoze. N'ogamba kale okwegomba ebyokulya tubiriira mu budde nga buyise, embeera ebyokulya ebyokusulako. Tulina omufaliso gumu wano ewaffe, tusula bwe tuti, tuguteekawo bwe tuti, buli omu n'ateekako omutwe. Ate kati bagamba abaana bakuze, mbeera sisobola sula nabo. Naye nga tuguteekawo bwe tuti, ffenna ne twebaka Waswa n'asula ne Kato. Akaka akafaliso kali awo. Nsaba omuntu yenna awuliriza BBS. Ebaayo muzira kisanga asobola okunfulira ku bizinensi. Kuba nennyongerako wano wakyaliwo space esobola kale okugyamu omuzigo. Oba emizigo ng'ebiri nensobola okulundalunda oba nkoko ng'ezo oba nte enzungu nsobola oginoonyeza ebikuta n'ebisagazisagazi ku ttale. Nembeera nga ndi awaka nga nkola ne Kato nga waali. Buzibu bwa Kato kati akuze. Ekisinga okuzzaamu amaanyi nti Kato musanyufu era ng'azannya n'okunyumyanga abaana abalala. Kale nga tulowooza nti oba oliawo singa abafunye okuyigirizibwa kisobola okubaako kye kimuyamba. Oluyimba lw'omuyimbi Jamal Waswa olw'abakyala bazira lutuukirira bulungi ne maama Nnaalongo azaala Kato Joshua. Omukyala ono ayise mu kusoomozebwa okw'amaanyi okulaba nga Kato abeeranga bwali bw'omulabye era n'emboozi ye ogiwulidde bulungi. Naye kye ŋŋamba nti bataata abazadde abaami bamaama bano temubasuulirira. Omwana abeera w'abantu babiri, abeera wa taata ne maama. N'olwekyo taata gy'oli yonna bw'oba ozadde omwana aliko obulemu, maama muwe sapooti, mubeererewo kubanga omwana ono aliko obulemu si kikolimo, si kivume, assa alina omukka ng'abaana abalala era alina omusaayi ng'omuntu omulala yenna. Nze Farida Nakayiza, program obulamu mu bulemu bwete bwetambudde. Lindi ya sabbiiti ejja tujja kuba tukuleetera omuntu omulala ate oyongere okumanya bannaffe bano embeera ze bawangaaliramu. Nkwagaliza ekiro ekirungi awangaale ennyo Ssaabasajja Kabaka.